Nabyo nakakaza kali kafedda kagongobala katunda bitundu byako byafuka bya lukale kakoze postage ne kadengulu ngera kale kagala kwogerwako kyemanyi osobola kola post kunyoko bakitawo ne bamwogerako yakoze post ku full figure era na kyabada yagala na trending neno nyongera okujikisa muna ngeri je wetunde mbwa yange etusa mu kiseera ekuze esajja kudde oba otunda mekeyo kati werenga meka omunyo ate kati nze nsoro kuwe nyinjiko by then onyana omukozi ajiweka ate ndaba otayaya oli awo likirerese omunyo neta gomukozi okuweka embwa okay tugamba so lekero kweto okutaya kuleko jofuna mulimu ojja kulya kumere yembwa erya bulungi enya bimilikisha bandaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku Voice of the Gospel yenze mukwano gwo yonde preacher nga bulijjo ntuuse basebo ne banyabo olunaku lwa leero njagala kuyita mu bufunze ddala ebimu ku byawandiikibwa ebitatera kusomebwa era ebitatera kwogerwako bye byawandiikibwa byogera ku kwagala ensi zaffe oba ensi yo. Bwe tusoma mu kitabo kya Luka essula ey'omusanvu waliwo omusajja bayibuli gweyogerako ebyawandiikibwa bimwogerako. Omusajja ono yalwaza omuddu we. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ayagala Yesu awonye omuddu we n'atuma abantu bagende bamumugambire nti mujjangu ajja ntaasa ayambe omuddu wange aleme kufa. Ebyawandiikibwa bigamba nti abasajja abaagende wa Yesu ebigambo bye baakozesa bye bino wammanga omusajja oyo muyambe kubanga ayagala nnyo ensi yaffe era ye yatuzimbira n'ekkuŋŋaaniro. Bassebo ne bannyabo ng'oggyeko okwawukana mu mawanga, ng'oggyeko okwawukana mu nzikiriza, ng'oggyeko okwawukana mu byobufuzi, ng'oggyeko ebitundu gye tuva tekituggyako nti ffenna tuli bannayuganda. Ffenna tuli bannayuganda. Bwe tubanga ffenna tuli bannayuganda tewateekwa kubaawo abantu ab'olubatu abatamya bannayuganda abalala ensi yaabwe. Ekindeese kwe kwonooneka kw'empisa okugenda mu maaso ne neebuuza abantu abatula mu bitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga eno ng'ekitongole kya UCC. UCC ovunaanyizibwa butereevu ku puroguramu ezifaanana bwe ziti. Kati simanyi oba mwatandika okuwa puroguramu oba rediyo ne muziwa olukusa okukola puroguramu ezifaanana bwe zityo okwonoona ensi yaffe. Mwami George William Nyombi Tembo ssebo gw'ovunaanyizibwa gwe dayirekita wa UCC gwe ovunaanyizibwa ku nkola efaanana bw'eti. Mwatandika ddi okukkiriza abalalu okujja ku mpewo abanaatera n'okweyambulira ku mpewo za TV ezirabibwa abaana, TV ezirabibwa bamaama baffe abakadde, ng'otudde ne maama wo mu ddiiro omuntu afaanana bw'atyo omulalu awedde emirimu n'atandika okumokkola agagambo agafaanana bwe gatyo. Lwaki kyandituuse awo? Lwaki muwaayo eggwanga lino mu mikono gy'abantu abafaanana bwe batyo balyonoone nga mulaba? Omusimbi gwe musasulwa musolo gwa bannayuganda lwaki temubaweereza? Kijja kitya nti omuntu asobola okutuula ku TV n'atandika okumokkola ebigambo ebifaanana bwe bityo n'atakikola mulundi gumu naye n'ebeera puroguramu ye ng'omulimu gwe omunene kuvuma bantu, kutyoboola bantu, kuwemula, naye neesigala ng'ekyali ku mpewo ng'egenda mu maaso. Muli mu kuzimba ggwanga ki? Muli mu kuzimba mulembe gufaanana gutyo ogwo? Lwaki gavumenti oleka ebintu ebifaanagana bwe bityo? Ebitongole nga UCC, ebitongole nga minisita w'empisa n'obuntu bulamu, omulimu gwo mulimu ki? Omulimu gwammwe mulimu ki? Mulimu ki? Abantu abamu batya okuvayo okwogera kubanga mutiisatiisizza abantu. Buli avayo okwogera gwe mutiisatiisa. Naye abasirise mmanyi ekibasirisizza, mumanyi balowooza ki? Mumanyi balowooza ki? Lwaki mutuusa ku ggwanga? Eggwanga lino ffenna tulyagala. Tetulina ggwanga ddala, tuzaaliddwa wano wewaffe tetulina gye tulaga. Lwaki mutuusa ku ggwanga ku ngeri efaanana bw'etyo? Omuntu okuwemula ku TV emisana tuku,
omuntu okuvuma TV mbadde manyi nti muziteekawo bazigendawo kuyigiriza abantu kati programu ng'eyo ezimba etya Munnayuganda eyamba etya Munnayuganda emwongerako ki lwaki twandituuse awo nga tulina ekitongole ekitwala omusimbi gw'omusolo omuyitirivu ensonga eno nkulu tuyina abaana bwe mutugamba kubanga abamu bwe twogera nga mugamba abaana temubakkiriza kuziraba ne bw'otamukkiriza kugiraba wa neighbor ajja kugiraba ate bazannya bonna basoma bonna ogenda kikola otya buli lunaku muyigiriza abaana ebivumo ebipya bassebo ne bannyabo eggwanga lino lyaffe ffenna tuteekwa okulyagala tuteekwa okulyeyagaliramu kyenkanyi tuteekwa okuba nga tuli basanyufu mu ggwanga lyaffe kino nkyogedde mutima mulungi programu ezifaanana bwe ziti tusaba zikome mukome ku bantu bammwe tewaliiwo yali afunye layisinsi kyenzikiriza nga TV omulimu gwayo kuwemula bantu kuvuma bantu kutyoboola bantu kuleeta mpisa mbi mu bantu kino kiteekwa okukoma obusungu bw'oba olina obusungu n'omuntu muyina emikutu gyammwe egya Facebook kale mubimalire eyo nesi ku TV programu yonna gy'otasobola kulaba ng'oli ne muzaddewo gy'otasobola kulaba ng'oli n'abaana bo gy'otasobola kulaba ng'oli n'abantu ab'obuvunaanyizibwa ekola ki ku TV era eyongera etya ku ggwanga lino yenze John the Preacher ku lwa Katonda